obutambi obwo bwatambula nnyo to the point nti olunaku lw'abajulizi lwatuuka nga teri anotisinze ng'obutambi bw'ekikaba bubise olunaku natunudde ku districts ezikyasinze okukolebwamu obutemu bw'abaana oba esinza obbaamu obuntu bw'abaana ng'okosa ne Gwenene esembyeyo kwabaddeko Iganga kwabaddeko Masaka kwabaddeko Jinja kwabaddeko Wakiso kwabaddeko Mukono Mukono gyerabidde bali bataddewo so wenadda mu room yange bali bataddewo sente awo sente I guess ndowooza something like 1.5 kamu kitundu kati jjukira baali bayimiridde bati nga mulimu abakoto ati bonna bakakanyala bali tuwanika ebifuba bati bonna beeluminati fena abaali bakakanyala abaana fenna basira kulega nkaka Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu er'ennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. weewaawo tukomyewo twebaza Mukama olw'ekyo. weebale Mukama olw'obulamu bw'otuwadde, weebale Mukama olw'ekisa, weebale Mukama olw'akasubi k'otutaddeko n'olwaliro tulukeesezza nga tetuli mu ntaana, wali tulukeesezza nga tetuli mu keesi, wali tulukeesezza nga tebatukungubagira. Otuwadde omukisa omulala ogw'okusaavinga, ogw'okuweereza, ogw'okusinza ne waggulu wa byonna otuwadde chance endala ey'okwetereeza. Weebale kutwagala, weebale kutusukkulumya, weebale kutulaga nti tuli ba muwendo gy'oli wadde nga abali mu ntaana bebaziise bebakungubagira tekitegeza nti obadde tobaagala. Awo nno wekikufuulira Katonda ow'enkiza asinga byonna nti ne kwabo era gwe asigala nga ogera. Kale gwe Lugera Dunda Namugereka atetenkanyiza embeera zonna era yazimanyi era aziteeka mu mbeera. Weebale zonna ziteekawo ne waggulu wa byonna weebale buli kadde tujjukiza nti oli omu atayongerwako era atagattibwako. Kale Bongo Charity Foundation yakoma bafa batuma wano tuli mu kuzimbira abaana essomero lya ku luguudo, abaana bamulekwa. Twagala buli kaana k'eggwanga. Sitaani kayagala okujooga okulaga nti si kabuvunaanyizibwa. Sitaani kayagala okukuba nako ludo tukamunyakuleko wevu. Tuteekateeka ekifo gaggadde eka Mmengo, omwana w'eggwanga mwagenda okutambulira ng'omutwe guli waggulu ng'awulirira ddala ali waka. Tuteekateeka ekifo ekigenda okujja obwana bw'oku luguudo ku nguudo obukozesa ebiragalalagala, obukuba abantu, obutta abantu, bwe bakutte, bwe bakwata. Tuddemu tubuzimbe buto bumanye Katonda waffe era bukomewo nga buzze kubuulira njiri na kukyusa nsi yaffe. Amaanyi gonna tulina gateeka mu miti mito, gwalowooza nti amaanyi ogenda gateeka waggulu weerimba. Emiti emito ye step oba ye step
lyeddaala erisooka omuntu lyalinnyirako olwo waggulu ewatali step eyo tosobola kutuuka waggulu kale nno tugitwale ng'ey'omuwendo nziramu ne nkujjukiza t-shirt gye nnyambadde eno eriko every child matters era ffe kino kyekitukumamu omuliro buli kadde nkitwaleka Mmengo okuzimba kyekitujjukiza nti nedda temulina kulya ssente z'abaana bato tujja n'eddoboozi ery'omwanguka erigamba abantu abo nti gwe eyatandika foundation okuggusa ebibyo luno lubuto kyoto byonna tubikola naye abagagga babifeekera tewali n'omu gwe tulabye ng'agenda n'amamotoka n'enju oba n'ebifiriji ebinene smaya perfume n'ebirala kale nno bba buli wobboyo kya mwoyo gwo mulekeraawo okuteekawo obuweereza buno okubuzaabuza bannammwe mugenda kubeetamya okuyamba nga bwe badde bakwetamwa wadde nga neebaza Mukama nti kati bannayuganda n'okuyamba bali bati bannayuganda bafuddeyo bannayuganda bafaayo batandikidde okuyamba bannayuganda bannaabwe bannayuganda batandikidde okwagala ensi yaabwe kati awe twagala tulina okuproducinga abantu ababulira enjiri okubakwatira ne bali bonna bakyagamba nti nze abantu baatama tubawe ensonga lwaki olina okwagala ennyo omuntu tubawe ensonga lwaki olina okwagala ennyo omuntu so gwayine ekifaananyi kyo tusiga ebifaananyi tukola obuteewe wabweru simaya pagoras antiiki chairs woteri oyagala gisiiga gidressinga nat pieces tuwa omulimu oyagala biflower vessels ebibeeramu ebimuli tubiwundawunda tubisiiga gwotuwa woteri yo nga bisenge nekigikuddiza nga 5-star hotel ewedde emirimu kale nno sente zetujjaawo zetuteeka mu buweereza buno obwana obuto ne bufuna engoye ne tubusakira tugenda tubuweerera twagala ate guno omwaka ogujja tugenda kuba n'essomero eka Mmengo naye ate twagala ne ku university twenyigire mu kuweerera abaana ku universities twenyigire mu obuweereza buno twagala buno obw'omu kibuga bujjiremu ba youth kakati buli obw'omukyalo tuteekemu obwana obuto buno obw'omu kibuga kyova twafunye ekifo ekigazi twagala bavubuka bano abatiini abo kuyiga kubajja abatiini abo kuyiga ku editinga abatiini kati buli obweka Mmengo bo tubujjuza obwana obuto so tukwatireko obweza abawagira gospel music amanyanze Bright Go Amaleta Apostle omweyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo nibwowulya mu background enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuni omunyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834449 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Events ebirooto ebyo omukulu sebo gye baliko sebo kale sebo embeera niko beera simbi naye kisenyiga kinfuukedde kisenyiga genda kingi kibuli wamu nange kindi bubi naye ndira kwanza nnywa kapiripiri ne katungulu kimu gwe bembikuba toyagala kubira obutwa bwennyini naye bwe nkwegayira nti tandika n'akamiro kamu tandika kale ogaana buganyi senyiga wange ekirungi agenda mangu lwaki oyagala kunywa galiki nze ng'omuntu personally tokolagana galiki niko nsikolagana nnyo naye nga munywa nga mubisi kale kolagana nnyo naye nga mufumbi kuba mulya ndi mufumbi ngamba nyo kagaliki kano niko tukolagana sinywa sola kunywa galiki mubisi tugamba nti bone galiki tebakwatagana era omubiri omuntu gwatekamu galiki kizibu nnyo amalogo guyingira ensonga lwaki mulya omulya mulya ono wange omubisi yakubuzaabuza eyo yambuzaabuza oyo ali so strong oyo njagala olya gwebafumba buza kubanga
abanda besaz na batugoberera mbebaliza ddala first and foremost abantu mu comment section imbalabye tulina abantu kati tutandise okugugumula abapya olabira ddala ng'oli abaddengako naye ng'abadde nga takomentinga naye ng'abadde nga atufollowinga so tujja sigala nga tuba mentioninga naawe abadde nga takomentinga buli wokomentinga video eno eyongera otutambula buli wokomentinga kino kikyongera okuzimba ku channel oba ogina kyogizimbyeko so likinga sharinga commentinga ebintu ebyo byonna bikole channel ejjako erina kyeyeyongerako kuba eri mu statistics za goni za company ezo channel eba eri ekula ng'ekula so obona bonna buweerezo oba osigala olina naawe kyogasseeko n'ekirala abatulaba nyongera ddala obeebaza for those who take their time data oyo ate ow'ennaku zino n'engeri gyeyeerega mu Uganda fensi mu kyasinza okuba nga tuseera data so mwebale nnyo obudde n'oteekayo n'olaba show number neggwako abavuddeyo okuba nti you testify that's also good poziko n'ekirala ndowooza kasooka empiseewo kaneeno nina research gwe nabaddeko okimanyi nti mu 2007 ebisiyaga webyasooka ddala okwogerwako mu Uganda waneeno nga amawulire g'akamunye gegakyogerako ya kati tutuuka mu 2008 waliwo MP bamuyita Bahati yagenda maaso n'okuba naye nga addamu ayogera ku bisiyaga tuddamu 2010 era boogera ku bisiyaga actually etteeka gatandika oyita 2013 baddamu bayise etteeka eddala 2019 baddamu era boogera ku bisiyaga 2023 bazemu boogedde ku bisiyaga ate kati ebisiyaga 2023 abantu ffenna abasinze tusinze obitegeerako gino gyonna emyaka babadde nga babyogerako naye nga tubitegeerako so tuli mu 2026 ebisiyaga kwegamba tukyalina nawo okola ki nawo bye tebakyabiteekako attention lwaki njogedde egundi ezo bwe zityo tulina crisis ezigenda mu maaso ez'abaana abali mu kufa tuta accident nti government yatuuse ekisa negamba nti trip bazisuspendinze tekyali somero ligenda kudda ku trip kwa zibadde ziri consecutive nga zeddiringana twalinawo issue ya Okero Sabatemu yatugumbula obwana buna muzungu kyayita mu cold blood it was a cold blooded murder mu ngeri entiise nnyo so tulina sequences ebintu bino zezeegoberera nsubira abantu badde nga tubiraba omwezi gwe twalina okugenda okugiriramu abajulizi okujjukiriramu abajulizi kuyimusa Katonda basiba ebyakolwa ku lw'omusaayi basiba ensi Uganda basiba abalamazi ne bagamba teri mulamazi tetebigenda bbaayo nga kiringa ng'ekiraga nti okugundi kwayimirizibwa kati era mwezi gwe nnyini gwe gumu incident y'abajulizi egende eba tennaba natuuka tulina abantu bana bannaffe abagenda maaso n'okuta obutambi obutambi obw'obukaba obutambi obwo bwatambula nnyo mwalimu bakisitu simayanga baprima baani obutambi obwo bwatambula nnyo to the point nti olunaku lw'abajulizi lwatuuka nga teri anotisinze ng'obutambi bw'ekikaba bubise olunaku nkiwa nnyo ku TikTok wali osobola n'okugamba nti mbannange naye olunaku lwakujjukira abajulizi nga tosobola kitegera naye ng'obutambi obutambula nnyo even afterwards nga bata bano bataddewo n'atadde nga bata wiiki eyo nga TikTok byebiriko si bajulizi bukaba Lucifer atadde ebintu nga bitambula kati situ mu 2 awo bonna nga batadde mu 2010 njagala bampuliza tugende bulungi mu 2010 si lwe baana babuddo bana bajja mwaka kigu yali 2010 tenjukira nti bajja nayo mwaka gusooka okumbuzamuza I notice 2010 abaana b'ebuddo bajja abaana 10 ago abaafa abaana 20 kisiro ky'abawala kikyakwata omuliro abaana ne bajja incident ezo oziraba engeri gye zeerayiningamu kino kivaawo natunudde ku districts ezikyasinza okukolebwamu obutemu bw'abaana
obesinzo bamu obuntu abaana ngo kosane gwene esembyeyo kwabaddeko Iganga kwabaddeko Masaka kwabaddeko Jinja kwabaddeko Wakiso kwabaddeko Mukono Adimai Mukono jerabidde abaddeko Mukono I guess zabadde zezo ndala okuleka nga njerabidde olaba nga ne Kampala teriimu ya Kampala teriimu omwaka Mukono we yakwatira bane Mukono ng'akutte embizzi Mukono akutte omugadde Mukono anywedde wala ginayabika olubuto Mukono bakiki so abantu kikino kyenjagala bategeere waliwo ekigenda mu maaso abasinga kitubuusizza amaaso bino byonna ebyokutta abaana kati obiraba nti byebiriko naye mutunuzaye museewo abiri kyogedde leero era nikitokota biki beerako nga mpuliriza so abantu essaawa yonna balina okumanya nti waliwo ebintu bingi bigenda okuba nga bituukawo disasters ez'enjawulo biki even natural disasters ez'enjawulo ezigenda okuba nga zituukako naye mu event zino zembagambye zigenda maaso n'okuba nga zituukawo omanyi mu gundi eyo waliwo season etuuka nga yakukungula kyetuyita mu Underworld kyetuyita harvesting season season eyo ebeera yakukungula nga bakungula so ate buli kukungula kasita kutuukawo ogenda olaba nga aliwo ekibiseewo abantu nitupe nga tukisangudde mu bwongo naye tebakiriza makungula gaabwe kulabisibwa even ne wabanga waliwo ekintu ekipe kibali mu kuleeta ebisiyaga bino ebyali bijja waliwo instant ezimusayiza soka ne zituukawo ensonga kirisa kyogembadde nkubalira emyaka egyo n'ebintu ebadde bituukangawo so omuntu essaawa yonna yonna yerinde waliwo ekipi ekikola ki ekijja waliwo ekipi ekijja ate nga kigenda kubanga kiki ekintu eky'empisa yaffe empisa yaffe nga tumanyi nti mbu abaddugavu tukola bwetu ne bwetuti kigenda kubeera nga out nga kisukka nako so omuntu yerinde so kiba kikusose nekubala incident ezo kale okukisolovinga okukikasuka ewala n'okukyewala tulina okuyingira okusaba n'okusiiba gwe mwana wa Katonda ali eyo Katonda gwawadde ekisa sapootinga kyakiyo nga bw'otakikolangako mwempawalinga abasumba bammwe ekimu eky'ekkumi mu kitoole mwempawalinga abaana bammwe ku kyalo tokoma kugamba nti bambi akaana ka neiba kaakali genda yogera muko nako yogera muko ne neiba yogera babonaabona leka enkuza y'abaana ku kyalo kyaffe eddeyo ebe yaffe ffenna omwana oyo gwolaba atasaba muyigirize okusaba mugulireyo ka Bible mubuze lwaki gwe tosabye osigadde waka bw'aba talina ngatto mugulireyo kakagatto ka mutwalo gumu Katonda ajja kikubalira tulina okwongera ddala okukulembeza Katonda waffe tunywere tusabe tusiibe twerese kamere wadde kawooma nefuna mukenna ku 3 wiiki oziwe Katondawo olwo n'ebyo ebibamba tubikasuke wala ku lw'abaana baffe ku lw'abajjajja baffe abazadde baffe n'ensi yaffe eriddawo tutandise emboozi ya leero wesibe 2 tuzze mu nju y'e Masaka twagenda tugendako mu nju y'e Masaka niko bwe yagenda mu underground netubamenyamira underground kyekibi kyebyaliyo katuze ng'atuuse mu nju y'e Masaka enju y'e Masaka yebeeramu Beeruminati balina nju emu yokka lwaki Masaka ensenene zifa Masaka Beeruminati babo balina enju y'e Masaka music akuba ku speed ya waggulu ava Masaka abantu abafumita obugere mu ttaka n'afumita akagere mu ttaka n'afumita akagere mu ttaka ava Masaka omuntu namulabaawo yaddira akayumba k'embizzi n'akatimbatimba ne Christmas tree n'aziteeka mulinga ziri bweziti kamasa yali ava Masaka yeefudde ekikale twagagisalira musango mu mboozi eno kale obwaye ogenze wali mu nju enju eyo gwe mulundi gwasooka okenda mu nnyanja wansi eyo wa Lusifaali wayingira enju eyo ne bakutwale wa Lusifaali mulina Sanko gye mwakoze omunnyo era nga omuntu aba wabbali wa Sanko emmandwa zine zimala zikusanga wabbali wa Sanko eyo ofa bufi tezisonyiwa wala mu mboozi zino zonna zotugamba nti emmandwa talina mukwano ebintu by'emmandwa bya principle deal toli mukwano gwange siri mukwano gwange nze nkuwa kino mpa kino bw'osobya kapooti emmandwa zisaba abaana emmandwa zisaddaaka mu mbeera zonna era n'otugamba nti emmandwa tegobangako mwoyo gwa muntu mu mubiri
ye mandwa kyekola egaba n'omubiri gwo mugaba n'omubiri bwebanga mandwa yakufuweta sigareeti na kamindi yejja ne mubanga omubiri mukozesa abantu babiri enkolagana eyo yagiteekawo n'otubulira nti Lusifali Sitaani Saabafere Saabasanamu tayina buyinza ku muntu wabula ye akola buddiiri bw'obutinitini omuntu bwabuyingira nga Lusifa atwala buli kimu wabula n'ogamba nti Lusifa takozesa muntu atayina maanyi era bw'akola bantu kyali Yusufu mu bwakabaka bwe ne bwe guba mutwago kujjako ng'akwata omulala enju eno maze okuva wansi mu nnyanja kakati era we mba nzijukira we twasemba we nali nga tumaze omukolo guli mu kisenge kyange then olunaku lwali luddako nga ntuuse ngenzi wansi ofuna breakfast so ntuukayo nfuna breakfast tulandya so olunaku nga lwali lugenda tandika nga balina olusi bagenda okwadress nga batulobeeramu neka brief meeting kati bajja tula mu meeting batandika balina eboogeraawo abaliwo batuma ku offices ezenjawulo kwanza nawuliranga nga olusi boogera office gundi ogenda gira gundi jukira nagamba ebyeri bibeera bya code temwogera mu lwatu balina olulimi lwawe office.69.14 si nnyo bwetyo kale kitwalire mu ngeri bwetyo bibeera bya code era buli omu okusinziira ku buweereza bwe kaya abategeera code gwe tosobola tegeera code yeero okuleka code ezibakola ki ezibagatta era code eyo ojuba ne bakubira essimu boli nagiwandiika nkwa bagitegedde code esobola okuba sentence basobola okugamba olasobola okuwandika n'agamba nti mbu it is raining outside. It's raining outside. Yasobola okuwandika it's raining outside. So kati raining outside kati eyo code yo yali ya fenna nga basojintika nenyitegera ate ezange zinali nkozesa nga wemba nziwandiise oli tasobola zitegeera ezagundi eza department yange gyendimu kodi za department zo zaali zaawukana nenga is crying kumba ina kyategeeza kirala kati ogenda mu kiralo okulaba nti ogenda mu kiralo kulaba nti obeeka abaso nti ikola kyetekaaba tusaga crying anyway kati bagaba kodi bagaba kodi naye nga kasamulira kodi yammwe nga babulira pick up points oba delivery points nga mugenda nga bagenda so ati nze it's raining outside kodi yali etegeeza ki it's raining outside kitegeeza awoli waliwo gundi positive energy wabeerawo amaanyi kale like wayinza obbaawo omuntu nga musabi nnyo wayinza obbaawo nga katugeze anything ekiri holy kati abagamba Illuminati odduke wagamba it's raining outside kitegeeza tugira kitegeeza kati woba obadde olinawo ogenda oyinza obbeera oli kwogera naye n'omugamba entebe ku spina kiri kitya nakugamba it's raining outside kitegeeza tojja wabeerawo ekiriwo that's why abantu bano abasaba ennyo bannaye ne musabira ebitundu era nze when I was in church nga batuyigiriza okusaba kubanze gwolaba manyi osaba era abantu abali abatamanyi kusaba they can consult me batuyigiriza okusaba nga tusabira ebitundu nga kati nga we could recognize mulimu ebitundu ebitolo bamu accidents kati ngoyo Masaka Road nga tuyinza okugamba eno which tusibiridde Masaka Road ne mulyoka babuli demon eri ku Masaka Road chachi yaffe yali bit organized whereby nti yabe Illuminati no yabakuyigizamu okusaba batuyigizamu okusaba nti whereby we so organized to the point nti twayinanga abantu abalota ebirooto abantu ebalota ebirooto nga balina gye bagenda nga tewali ababivuunula nga bano abalose tosobola bivuunula ngera mubeera mbatunenya sokyuta nakivuunula then ababivuunula bwe bamala obivuunula ne bagenda omusumba bw'amala okufuna consultation ate naye oluusi okufuna okuddibwamu naye ng'ayinza osiba ennaku ngezo biri dry n'afuna okuddibwamu then nga balioka baconfirming ekyoto ekiba kikoze ekiroteddwa si zino kyakiza kati zabalokole oli olwokuba aloose ne mumugoberera mwenna kuba setaani alimbira mbirooto teri kintu kiza kutusuuza makanisa nga kweraguza
Dingo mani ali mbiroto mwalimbira. Bana abeera kuzalaguza mu church. Era weekeza nnyo omuntu alota munze ndi kalosi kalo banaro yabo. Those people batera nnyo sula amakanisa. Ebiroto bisula nnyo egundi because omuntu ombuli ekirota alowooza ku future. Ate teri muntu ayagala kubona future. Musa ino kola kyonna ekisoboka okubanga yewala future okutuukirira. Kati mu kujeewala agenda ofundikira nga ate akoze kiki? Olwokuba future gye bamugambye si entuufu. Afundikira akyo his actions ate bw'okyo actions determining a future yo. So wetugira gundi wetumala okola ki wetumala otuuka eyo wansi nga meeting tuzimaliriza nze yali asigaddewo nga basigadde bonna bakoze eki bagenze bamala okugenda omusajja ampita naŋŋamba era asigaddewo kuba he was like a master naŋŋamba ekituufu kiri nti asooka n'ambuza amanya gange wemala ogambuuza naŋŋamba ekituufu kiri nti tugenda kuwa erinnya eddala konze naŋŋamba ya omaze ova eno mu nnyanja olwagala kuwa linnya ddala nibaŋŋamba tugenda kuwa erinnya eddala erinnya sigenda ddyogera munzikirize sijja ddyogera because it is a lot naŋŋamba bagenda kumpa erinnya eddala so neŋŋamba kale naŋŋamba kati osobola okugira oddayo waggulu okolonziga twali twayambala biddugavu bikanagamba tu engoye twambala lunaku lukyuka ne kala gye mwambala specifically so naŋŋamba kati genda eddeyo gira obeerabeeramu kaawo just louse around naŋŋamba kale nenzirayo mu roomu yange wenadda mu roomu yange bali bataddewo sente awo sente I guess ndowooza something like 1.5 kamu kitundu kaki kuwozaayoza sente bali kuva mu nnyanja eri sente almost buli lunaku basobola okuterawo sente so kiri gy'oli ozitereka kiri gy'oli ozikozesa but bo babeera bazikuwadde so nasooka nembeerabeerako awo mu roomu zijjukira nagendako emukono nagendako omukono that day nagendako emukono nenvaayo emikono twagenda side zaawo lugazi awo waliwo ebbala eyaliwo yali ekuba nnyo mu lugazi awo so I remember nengendayoko nebeerayoko nenvaayo nga tulina emmotoka kuba nagenda n'abantu ba mirundi 3 bonna beruminati bonna mubeera mwebamu so nenvaayoko nenkomawo nkigenda dda saawa zalinga 2 awo so saawa ziba ziyingira 4 bali abasinga bali bakomyewo tusimbawo kati abavubuka bano bemagenda nabo abasatu bali myaka gyenkanaki myaka emeka bali bansingako obukulu balinga myaka 32 awo nga gwene emyaka emeka nze by then nayina I guess nayina 22 baliraawo kakati bwe mwagenda emukono mu bbaala mwali mugenze kukolaki nali just ngenzi kunyumirwamu kuba mukono mukono nali mutegeera nga akasente kalina wano nayinamu akadde kamu n'ekitundu eneeyisa y'abeeruminati mu mabaala bali bakulu bo yali etya biki bye bakolanga mu mabaala yali etya kati mu mabaala omutuukayo ekisooka mubeera mu VIP sure case tolina kugenda mu bano bakomona ate VIP yo eyebbala balina nga erina engeri gyegira tebalina kuba flooded then mba mwambadde kyekimu era babeeranga ku masimu gaabwe kubeeraawo nga akengi tebanywa nnyo tebanywa nnyo naye ngaemyenge gya bbeeyi nebanywa banywanga zibbereya kati ng'ayinza okutuma ecupa nga 10 nezitula ku mmeeza buli cupa ya mitwalo agaago 2 nesula ku mmeeza awo naye ku cupa eyo nanywako egiraasi ecupa emu nanywako egiraasi egyo ecupa emu emitwalo 2 bagita batya digeya bereya ya mitwalo 2 nanywako akagiraasi kamu tugende awadde otusubiza nanywako akagiraasi kamu ogusigadde ne gusigala ku mmeeza waliwo koodi awo njagala tubuulire okay so kati ogwa gusigadde ku gundi ogwo ku mmeeza ogwa gusigadde ku mmeeza mwenda sinkwateko ekisooka gubeera gwo guba muwonge actually buli minati kyakwatako kiba kiwonge akiwonga masanamu kiba kiwonge afuuka bali eyo oba lugoye
kyonna kyabakuwadde nga kiva mu mukono gwe noeziba sente nga zifandinze kiba kyonna kyabakuwadde kiba kiwonge tudde wano ebintu bino bisumulula bwati ababiwonzemu ababiwonze wa Lucifer so kati omuntu yena wajja obbinywa oba nikesi nojja n'ogunywa n'oguzabuza mu bizinesi yo there is something kyaba plantinze tukozesa okuwona Illuminati ffe nebogamba omugagga tanywedde kansizeyo mu bizinesi era abasinga kyebakola ogwo omwenge bananyini mabaala abasinga kyebakola because kati abasinga they know the trick ogwo omwenge omugagga gwabalese tebaguza mu shelves bagukwata either abakozi bagunywa na management egamba nti kati abakozi bajja kunywanga oba bagenda gugaba oba balina sowe bagussa tegudda mu business ne bananyini mabaala baabuuka akabalyako abasinga bakamanyi kakati ngaga wagula tebaguza mugundi balina ebafune baguteeka kati mulimu kwatulusi wabazize wakoma wanaddamu n'agula basobola okujjayo ogwo nyine nyine abana abakola zi open bar ne baddamu nenyine bagugula kakati tukisimba wakati bw'ojja n'onywa omwenge guno kyekikutuukako katogo gwo ogunywa ekisooka buli ogunywa oyina energy akuyingiddemu energy yaba akuyingiddemu aba attractinga egundi endala amasanamu amalala kati so osobola okuva mu bbala ng'olina kyoyambadde oyinza okwambala ekyoyo asinga malanyi ekyoyo ekyokwenza ekyoyo ekyokwaka kyabifegefege ekyo ofunayo ekintu kyoyambadde omuntu esoba ky'abantu ababeera bagenda mu mabaala balina emize mingi nnyo egy'enjawulo osinda osanga omuntu ng'okuba yatandika ebintu by'ebbaala ebyo alina omuze gwe yayiga ng'omuze gwe yayita alina oyinza osanga oluusi ayombayomba akola biki so for them just not baba balina gundi eyo gye basaasaanya that negative energy abatambula kakati ozzeeyo wano so etuddayo saa zituse munyaawo nju emasaka gyaba Illuminati abantu bonna baali bazze so mukujja nga bakomyewo banga bagenda kuntuuma erinnya nebagenda agakubatiza so okuntuuma erinnya lino eno baali balina okukolawo omukolo awo baali balina okukolawo omukolo bonna baaliwo mwalimu n'abapya abamu be nali sirabangako kwaliko n'abawala kuba nzijukira mwalimu abawala mwalimu abawala nga batoototo myaka 18 awo 19 20 okutuuka awo kwa 22 awo nga si bagundi kwakola baali basingako tebaali bavubuka nga bakyali bavubuka ddala so bajja twalina okukola omukolo nga baleeta kando awo balina ekitabo kye bajja nakyo waliwo obugundi obubonero bwe bajja nabo naye nga omanyi nga akabonero bakokya welding ne bakassa akantu nga kawanvu bwe kati nga akakutta ati waliwo akasaako kalimu emunyenye makkati nalwamu firumu y'aba Nigeria ebyo nedda kanayo nedda obwo nedda abagundi bantu tebatera kukozesa bubonero bwa gundi tebagatta munyenye na mwezi Illuminati tagatta munye na mwezi takolagana munye na mwezi akolagana nabyo but waba akola obubonero tagatta munyenye na mwezi tabigatta wamu tabirinaanye lwaki there's a gundi energy we munyenye wanjawulo n'owomwezi yaso tebabigatta kati nakyalina obukodyo biri complicated byetaaga muntu nga simanyi naye episode eddako kujja kujjaawo lwaki tebabigatta obubaze n'obubonero so babukoze mbyuma bayimba buyimba kyawo tekwaliko buyimba just bali bapukuti it was geri kalinga kali ka simple waliwo ebyenda bayikola bitise ebya firimu tebyaliwo ebyo just bajjako music si bya firimu ezo nyimba zetuyimba ziriwa ezo bwe zityo tebibamba bigambo ebigambo bibaamu naye ebigambo biba bya gundi kodi nabyo si bya kodi aba abyogera naye oba tosobola kitegeera oba tokimanyi mbira mulumu kocheyo nedda toyimbira weerere nedda naye oba si byakuyimba sisobola
kyomanyaga ezo ennyimba aba kyebayita okulaamiriza nyimba zamwanyazi bayiyiza bannange Lucifer yatekako peni bebabireetera si za muntu mutusi yaziyiya kyebayita okulaamiriza abasinga okulaamiriza tebakutegeera naye okulaamiriza okutuufu okulaamiriza okukola tusobola olaamiriza ekigambo twalaamirizanga ekigambo mu kulaamiriza ekigambo nga nsobola okyogera naye nga mu kukyogera buli mulundi gwenkyogera owulira sentensi yanjawulo buli mulundi gwenkyogera owulira sentensi yanjawulo kitegedde kiri bwe kiti twalaamirizanga naye nga we tuba tulaamiriza oba kye bayita okulaamiriza ebiseera ebisinga kino abalogo bebatera okukikola omanyi abantu Abannayuganda abasinga tebayawula kigambo musamize musezi mulogo mulaguzi ebintu ebyo bikola ki byawukanira ddala kyebayita omulogo mulogo abawanjawulo omulogo si musamize omulogo si tatena bakolagane bano bemwita bajajja bamwe baani oyo abawanjawulo abantu abo baawukana so biri ebigambo biba byabalogo era embeera mu byogera nkugabe buli wenkyogera owulira sentensi yanjawulo oli omuntu omusanga alaamiriza okulaamiriza okutuufu tosobola kutegeera kigambo omuntu kyayogera woba oyo alaamiriza oliwembanja buli wenjogera egundi owulira sentensi yanjawulo buli wenjogera sentensi yanjawulo semba wakati tugenda kuddawo bano abantu abanga alina gwayambulula oba omuntu alina akaana kajjanjaba nga bakagamba njagala akaana kano kafune sente njagala akaana kano buli ekiisa kibi kidduke njagala akaana kano sikwayita okulaamiriza kati oyo waliwo kyetuyita doing kankyogere mu luzungu kuba mu Luganda sijja kulema nti ntegera nnyo waliwo kyetuyita spell nuwabeerawo nekyetuyita incantation ebigambo ebyo bibiri byanjawulo wandeka mu kazungu kale ombongeddeko mu maaso ga kamera yakufirako tule ku level ye mukasome kanovo kange kali kasome so ebintu ebyo mu Luganda nandyagadde bagenda kutuma linnya bagenda kubatiza mbeeruminati tuli genda wonna mu nnyanja wagendera mu nnyanja wonna baiti bakubatizanga nga bakulaga maanyi ge basobola kuteekako nakiki basobola kukola so tebana bakumbatiza nga basooka ne bakola gundi awo some rituals agenda mu maaso awo ne bajja ne bayita ekitabo ne bantuuma erinnya era ku kintu ekyo ekyamanyi ensonga kinabadde wano nagwe nagambye amanya ge nagamba gite amanya agamu ga sitaani nagamba nzika nagamba erinnya Malcolm erinnya lya demoni Lilith ago gonna amanya waliwo yangambye mbuuliza nnika mbuulire okutuuma omwana wange Aiden nakola nsobi Aiden linnya lya Katonda linnya lya these demigods it's a demon era lirinnya mu bagundi eyo mbaki mu Bayudaaya eyo mu Baisraels yali omukaito Katonda yali eyo mulimu ensi mu bamusinza kuba Katonda wagundi waki w'omusana negundi n'omuliro kiza yatuma kana kati erinnya bioba kati ekyamanya ekyo kangamba kino abantu manyi saagala nnyo okutandika salirawo bantu tandika mugamba kati kola booti akitegedde nti Katonda waki kati nekukyamanya kankimugambeko kino abantu bonna balaba amanya gano bo muntu wakeera ku makya n'abaako ekintu kyakola n'amanya kati oyinza kati ngono yatumye omwana we erinnya nti Aiden n'akizuula nti erinnya it's a name for a demon buli kintu ku nsi kuno kituukawo lwa nsonga manyi mulimu ebintu batakyusa nani manyiza omuntu asobola okujja ne bankyusa erinnya namweno zuula luvannyuma nnyo nti omuzadde waba akuwadde erinnya newookola oti osobola oddikyusa no mu biwandiiko naye erinnya lisigala liki munda muli erisigala linnya baba baalikuwa liba terikuvaako
erinnya tosaddikyusa uve ku bintu nogende ne wetuma ku nogende erinnya libakuze kintu muzadde kyakusaako siru gyakusaako etavaawo era wakusanga kuyita eri olinnya so ekintu kino ekyamanya kati okwerusanizako ngono everything happens for a purpose obanga wamutuma erinnya eryo nga tomanyi there's a reason lwaki Katonda yakireka kibeere bwekityo so kyoba olina osigala ng'okola kusabira muki kusabira mwana osobola oludi mukyusa n'otali muyita naye kyowamala ddoddi mutuuma mu nsi y'omu oli amala okukola ki lyamala ofuna stampu litibwe papa so tandika omusabira ale Katonda yakyusa amanya kuba yakyusa Pawulo n'amutuumaani yatuma Sawulo yamukyusa n'amutuma Pawulo so osobola omugamba nti aya ninyakani mujjeko ntandika olineeminga yali neeminga abantu bangi mu Bible tulaba nga abantu bangi bali neeminganga olunajjako linerinnya ne bali mutuuma so you can rename kiri kistampu kye baakubako mu nsi y'omwoyo osanga kinaakola ki kikuba n'ebikolwa by'omuntu omanyi amanya galitamininga nnyo ebikolwa by'omuswaki temulina tumanyi babaana manya g'abagenzi omugenzi egundi ye teyali bweti jjajjaawe yafa mutima mudde erinnya mulituumya omwana yadde tukimanyi nti mwagala nnyo jjajja wammwe naye erinnya temulituuma mwana kuba jjajja yabonaabona nnyo n'omutima yalwala omutima ku myaka emito oba yagulwala ku myaka 25 oba 3 yalwala omutima ku myaka emito kati ate erinnya mulidde mulituumya omwana ebintu bigoberera abantu kye batamanyi ebintu bigoberera ebyo kuba naffe bagondi bani wenali mu Baluminati twalinga tukimanyi nti ebintu era nga tubyegendereza nnyo so bagala okutuuma erinnya bagenda okuntuuma erinnya bakola waawo emikolo batanga okuyimba ennyimba zaabwe ezikiise ezo eziba mu kanayo era nabadde mbannyonnyola by the way kanala nikyanyola negundi egundi nga okugamba okulamiriza nti spero ne incantation awo nakuviiriddeko ne ngamba akazungu konsinze ngenda kwerwanako tayizi olaba spero ezo omuzungu kyayita spero kati wano mu Buganda kankyugambe nti munyinza okujja neŋŋamba nti neŋŋamba nti nfunye eddogo lyange nembagamba Labongo Chaite Foundation tejja yimirira egenda kugwa Labongo nintandiko okwogera ebigambo ebyo nintandiko giroga actually kanse ekigambo ekirungi katukuyita okuloga okwo awo oba oli mu kuloga ojja n'oyogera ebigambo byoyagala bikole ki bituukirire era ewo omusanga ayogera bw'atyo aba tali mu kulaamiriza aba ali mu kuloga kati abatandise okuloga kubanga tonnaloga osooka n'olaamiriza n'olyoka okola ki n'olyoka ologa nga tonnafusindika nga tonnakola spero osooka mu incantation olyoka okola spero so ekyo bayita okuloga kati omulogo ono wajja ku nnyumba yo nga alina kyayagala okuloga agenda kujja n'eddogoli oba azze mu nnimiro ye abeeko obugambo obutonotono bw'asooka okwogera obugambo obutonotono bw'ayogera obwo kwe bayita okulaamiriza oba kituyita incantation kati okulaamiriza okwo kasita kubeera kompyuta papapa tomanyi bubi bukirimu kasita kubeera complete tomanyi bubi bukirimu kasita amala okulaamiriza ati nikubeera kompyuta ebigambo bina byaddamu okwogera naye omusanga busanzi nga ava kukikola nojja nomutambula nemweyisiŋŋanya n'omusanga ebigambo byakugamba ekigambo kyonna kyagamba kisobola okukyusa obulamu bwo wajja nagamba nti gwe oba n'omunyiiza nagamba naye kuni gwe toyagala kunsasula naye ojja laba toyagala kunsasula naye kale genda ozirye ng'ava kikola ng'ava logooli naye nakusanga ebigambo olulimi lw'essaawa eyo lw'amaanyi nnyo lubanga kitala lubaako amaanyi amabi ge guba gwambadde era ensonga lwaki abantu bano bamala okukola ebintu ebyo ebiseera ebisinga alina omukolo gw'alina okukola amaanyi ago gayise mu kifo ekyo abeere nga agafudde inbound nga tegasobola oba omukolo aguggale tukiyita kugala omukolo aguggale ati n'amaanyi gabadde ayise gonna gaddeyo naye abasinga ogenda olaba omuntu ajja n'aloga abasinga amala okuloga atambula butambuzi naye kati n'omugwamu oyo abafuumuuka obufuumuusi n'omala omugwamu ekikutuukako tekiba kirungi so bagenda maaso ne babetandikwa okukola incantation z'okwo okulaamiriza ne balaamiriza ebigambo naye nga ebigambo boogera
nze buli nga mulundi bwe twayogeranga nga ndaba njogera kigambo kirala ng'obongo wange mpulira kigambo kirala kwanza nali sinabikwata bulungi era nasirika nga boogera naye nga buli boogera sentence omuneggwayo nga mpulira kigambo ekisooka mankiwulire sentence eddako ng'ebigambo tebikyafaanagana nange bagamba gooti goofu geyi gayi kati ayinza okuwulira ekigambo gayi gwe nakyogera nga yogera gayi naye nga gwowulira wasooka n'olya gayi ndaba n'olya geyi ndaba n'owulira geyi ng'owulira ebigambo n'owuliramu ebigambo nga 8 n'owulira ge naye ng'ekigambo kiri gayi so kwe kulamiriza ekyo kasotandika okiwulira kasotandika ebigambo nga bitandisa obutafaanagana komanya amaanyi ebigambo biboogera bitandisa okujja amaanyi gatandisa obyambala ekaso okiwulira ekyo nga takyagingo ng'omanya amaanyi gatandisa obyambala woba tobimanyi tolina byogera era woogereza obyogera bisobola asobaawo ekyamu ekikutuukako mbeera ki eyali awo kwogwo omukolo gw'okukubatiza tuba tubatiza abaana basala ku nkoko bakola ki omwana agula akasuuti mbeera ki tugende ebuziba abantu bamanye eruminati waba abatiza keruminati akato mbeera ki gyateekawo ebamaliriza obyogera kati babyogera batandika mpola nga babyogera sipiidi egenda erinnya kati tulina ekiseera ekyatuuka ne bakyogera ffenna emibiri ne gyesika giti mwanyi okwesika ng'owuliranga oba omulundi gwe nalwala neneesika nempuliranga ali mu kusituka ku buliri ŋŋenda nga neesise nnyo nga omuntu ng'okakanyadde nnyo wali obanga afunye stroke omubiri guno zino engalo ne zifukakanyala omanyi ekintu okukanyala nga tokyalina kitundu ku mubiri gwe kyosobola kuweta ngaoyo ati tewakyali kitundu ku mubiri gwe nga byekutte biringa ekyuma kino yange okalubya oti ebanga mumasopool naye ate eba teruma naye eba etuse ku mubiri gwonna ng'ekiseera ekyenyinyako lyeriiso kati jjukira baali bayimiridde bati nga mulimu abakoto kati bonna bakakanyala bati tuwanika ebifuba bonna beruminati fena abaali bakakanyala abaana fenna bakira kulega nkaka twereega enkaka naye nga tebiruma byali tebiruma naye nga twereeze enkaka tuti nga ziraliwo ekiseera nga mpulira nyimiridde ku buno butto buno nga mpulira nga bwe nyimiriddeko nti nga nireeze kati kyajja omundi gumu kyawangano za seconds zaalinganga 8 tezawera seconds 10 nekivaayo lwomu nadda nga aweekeera jjukira kati wekituuka oba tossa oba osibye omukka batossa kati wetwamalaawo ne batandika olagula kwogera ebigambo ne baleeta ekitabo bakigira ne bantuuma erinnya kati erinnya eryo bali kutuuma oba walina oyitawo ennaku buli linnya liba n'akabonero eno batuuma tugenda komaawo kabonero eno batuuma amannya mu kyaki baddira amazzi omwana ono ye Sekivumbi Isirayiri Sekivumbi Isirayiri tukubatiza ne bamukubako omusalaba mwe bakola baca asoma busomyi kirabo ne biggwa kati ife baleeta gundi oba baligira balina obugundi bwe bwokya bubanga bubaani obugundi bwe bwokya kati jjukira olwedde wemba nyimiridde baba batadde bali nebbali kati oba erinnya eribalize ng'erinnya lirondeddwa ettuufu obubaani obwo bukyusa omuka ne gubeera muddugavu kasa gutuuka muddugavu nga tumanya erinnya libalonze kuba oli aleeta ekigundi aleeta ekitabo n'atandika okusoma nga bunyonka n'atandika osoma kati erinnya obundi ne kubufuukira obuddugavu erinnya nga lyebabeera bagenda okuwa omuka gukyuka omundi gumu negugera negufuuka asoma lirithi nasoma Silva Gorodi Masanga Kapena biki kati wakonera Kapena emana ne ziconnectinga n'omubiri gwe za Kapena ng'omuka gufuuka muka gufuuka kati kiba erinnya lyebale bakuwadde liba olina ofuna ebyokulya ebibeera awo biba byakulya ki bakutuma era biyenje kwaliko wayini mmere ya bulijjo nemmere ya bulijjo awo temujja binyenje envunyuvunyu biri bye mwali biri eri bibeerawo nga bali mu kuyita dimoni bateekawo ebimeremere ebyo wane emmere eba ya bulijjo so ebamaliriza ebamaliza okuntuma erinnya amaliza dde nali ntula emmere ng'ebya bulijjo